Okay, mugamba mutya mikwano kansubire buli omu gyali ali bulungi senga mabirizi nga bulijjo nate era ntuuse kati muli mugamba oba tuleetedde kati nange simanyi naye nawe beerako ojja kubanga otegeera kiki kyenkoze eki kyenkuleetedde. Leero nzize kusomesaako ku ddagala lino katono nnyo naye ate yiga ekitegeera bw'oba toyize kumalayo jangu nkole ki nkumalireyo. Oyinza okwebuuza ki kyenkutte wano eno ono bamuyita black seed oil. Bamuyita black seed oil. Abasinga mumumanyi naddala abaana abali e Buwarabu. Kubanga mpulira nnyo abagamba nti omwana ali e Buwarabu yakyasinza okumanya eddagala. Kati black seed ono akozesebwa nnyo ku ndwadde nnyingi nnyo nno ddala. Ono oil w'e Buwarabu. Akolebwa Buwarabu. Kaakati bw'omukozesa naawe oba ojja kuwona endwadde nnyingi nno ddala. Ngenda bannyonnyolako ebintu bitono nnyo black seed byakola. Esookera ddala olina sukaali, pressure, ulcers. Black seed ono mulungi. Osobola omufuna nga tali mu oil nga busigo. Obusigo obwo osobola obukolamu juice n'obeera ng'onywa. Obusigo obwo osobola obugaaya obugaaya. N'obeera awo n'okwata obwekewo n'okola ki n'ogaaya butono nnyo bwe buti. N'okwata nga butaano n'okola ki n'ogaaya. Oba ogenda kukola ki? Kuwona endwadde. Bujjanjaba ekiyitibwa mu ndoomo. Ebirwadde ebyo buyina emigaso mingi nnyo ku kibumba kyo, ku nsigo, wa wonna mu lubuto, mu ndoomo. Black seed ono mulungi ddala ku ebyo ebintu bye mbagambye. Black seed ono omulala point esingira ddala obukulu. Black seed ono akola ku candida, ajjanjaba infection. Gwe omukyala alina infection osiibwa wansi wakusiibwa. Black seed ono akuyamba ovaayo ebikyafu. Abaana abali e Buwarabu black seed ono mumukozese. Mubeera nnyo ne bikandida. Abawarabu mbamanyi balina nnyo ebyo ebirwadde kubanga abantu bakyafu si bayonjo. Sibawaayiriza mwe abali omukola ki munjulira kuba nange mbamanyi nabalimuuko. Kaakati okwata black seed ono n'oteeka mu kasandikira nga kano bw'oti. N'oteekamu bw'oti mu kasandikira. Kati n'oddira luno olugalo olwa wakati luno n'oteekamu olumala n'osonseka eriwa munde wakusiiwa. Bw'oba osobola n'okwebaka ne weegalika n'opima bulungi nnyo kali akatuli n'oyiwayo black seed ono n'akola ki n'ayingirayo munda. Ddagala nnyo. Kati nno gwe omukyala omufumbo toyina mazzi. Omwami atuuse ekiseera eky'okujja. Black seed ono oil aseerera. So bw'omuteeka eyo omwami n'omusangayo akuyambako okuleeta gali amazzi. Ontegeera bulungi mukwano. Omwami n'atakusanga ng'oli mukalu kubanga eriyo abakyala abalwawo okugenda okufuna obwagazi obwo. Buwala n'ebeera nga tennaba ttoba ate ng'omwami yakola ki ayagala. Ki ky'oba okola? Weekuumise black seed ono. Mukwate muteekawo kameeza kaako mu kisenge. Omwami ajja ne bw'oba olina amazzi go bulungi nnyo lino ddagala. Njagala omanyi nti no buli w'olukozesa ki ddagala. Kwata black seed teekayo omwami ajje nkuba oliserera bulungi nnyo ate n'ekirala ayambako ne ka smell. Wansi eyo nga wawunya bubi black seed ono ajja kukuyamba. Ekirala olina black wansi eyo kwata black seed ono musiigeyo just busiizi omasaaginge bumasaaginzi. Wavaayo oluvuvuvu just musiigeyo ojja kulaba. Black seed awonya candida. Bw'omuteekayo ennaku eziwera 5 ng'omukozesa wansi eyo nga wakusiiwa toddamu kusiiwa. Toddamu. Wabula okanya kimu kweyo nja kubeera muyonjo. Oyinza okuba obikozesa eddagala nga likwera naye nga kwennyini oli mukyafu. Empala ogiteeka wali eri n'ogyambala nga si nnyonjo ogijjamu leero n'ogiddamu. Gye bali kubanga abasinga mugamba nnimba abakyala gye bali abakyafu abatalina budde obukola ki bw'oza mpale. Empale gikwata oginnyikeko mu mazzi agookya. Teekamu omo ebeeremu omo olyoka okole ki ogyoze. Black seed akyakola ebintu bingi nnyo era nga akola ne ku skin.
skin njagala kino mbabbireko abantu mwenna abali eyo ng'olina abaana bo balina skin embi black seed ono newomugulabuzi n'omuyombo bizigo by'abaana bye beesiiga oba ne bamwesiiga nga mwereere naawe omuntu omukulu n'omwesiiga nga mwereere skin ye erongooka ebadde efuukukafuukuka ebadde eriko ebintuntu olukanyanyakanyanya black seed ono akola ki aluggyako bulungi nnyo n'okola ki n'otereera so gwe munange abadde tamanyi black seed ng'omulaba n'okiyita kintu kiryawo kyakuzanyisa manya wa mugaso nnyo eri obulamu bwo alongoosa munda saaka ate ne kungulu abakyala mutegedde black seed omugaso gwakola mu nsonga ezo ez'omu kisenge nti ngoma nnene ono black seed ngoma nnene oyinza omulaba wano n'akola ki n'omunyooma kaakati bw'osanga nze omutabuzi w'eddagala ninza omumukutabulira naawe ne weewuunya nonga mukama kiki kino omukyala kyakoze eki kyankoze okitegeera munaye mukwano kati black seed ono amwetaaze nze kennyini muyina mpozi abali ebuwalabu mwesijja bbamu okubanga muli mubiina biyitirivu nnyo biri omwo abaana abali ebuwalabu balina eddagala mu nnyumba omwo naye jesi temukola ki temulimanye naye tujja genda tubajjirayo mpola mpola naye black seed ono madde temumanyi nnyo ku kandida asinga mpulira mukozesa buggali kirisima n'okateekayo ate omulala nagamba kamba budde nedda gezaako ku kino gezaako ku black seed ono ojja kubanga olaba enjawulo eyaddala nze senga mabirizi nakugamba ku nsonga zino ez'omu kisenge kwejjanjaba ndimmo era gwatanfollowing olabye togenda kuyiga following ako ojja kumanya bingi ebyenjawulo ojja kumanya ddagala lingi nnyo ly'obadde tomanyi followinga black seed ono muyina ate nga mutabule bulungi sijja kubulira byemutabulamu naye nkubuulidde omugaso gwakola ki gwayina kati manya nti we mutabula nze ate kibeera kika omuntu oli agamba nti kino kikabuka kisusse kisuffu bakyogeza na kirimi kino kiki kisuffu otegedde bulungi mukwano noonyaako ojja kunsanga ku Majestic Plaza level 2 room number 14 ojja okunsanga bino byonna ojja bisangayo black seed ono akola ne ku ssenyiga bannaaye ng'olina ssenyiga jesi teekamu katono onyweko ninza n'okunywako wano abamusinga mulowooza nti no tubawa butwa simanyi biki tetubinywako ffe tubinywa just onywako bunywe katono nnyo okitegeera mukwano gwange akola nnyo ku ssenyiga n'ekifuba nywako bunywe omwana waabeera muto omuwa jesi katono nnyo katondo naawe omukulu onywa akasaanikira kano hafu yaako gy'onywa ng'olina ssenyiga n'ekifuba ojja kubanga oterera bulungi ddagala ddungi nnyo lijjanjaba buli ndwadde lyekwate ojja kubanga oterera ku ebyo ebikola ki ebikutawaanya nze senga mabirizi bwenyoma mu nsonga z'omusenge omukyala tewasika tomanyi sayizi za nfuliki z'olina okusika jangu mbikulage bw'oba tosobola byekolera jangu mbikole oba tomanyi ddagala libikola jangu nkusike jangu nkuwe eddagala jangu nkuwe eddagala ate eddagala eddungi muntegedde bulungi bamikwano toyina mazzi wetaaga swiiti enseke zaazibikira bikandida bikususseeko obuyitirivu toyina bwagazi webaka n'omwami n'obeera nga ali ne muganda wo oba ne mujjawo jangu nkuwa eddagala likinzinge munda omwo obeere ng'oli omukyala eyeekumira ku mutindo omusajja owa.com nga gwe buli kimu oyitawo osamba kyenda nga n'abakazi bakuyaayaanira oluba okukulabako jangu ewange jangu ewange noba bannaye nina kaki jangu nkuwa ekisumulizo onkusumulule jangu nkuwa waya eno kangereza we guno waya jangu nkole ki jangu gikuwe mbagala nnyo mbeere bulungi
mweraba sharinga video ate osubscribing gwatanaba subscribinga ngoberero byayiga ebintu bingi ebyaki ebyenjawulo enamba y'essimu yange eri 0704 737 11 mubeere bulungi mweraba